Ekiseera kino ng'ekisibo kinatera okuggwako, abantu abasinga obungi eby'okwegayirira omutoozi baba babivuddeko olw'okumanyiira embeera. Wabula okusinziira ku nzikiriza y'Ekiyisiraamu, ennaku 10 ezisembayo zijjudde ebirungi bingi. Bw'abadde akulembeddemu Juma ku muzikiti gw'e Sheikh Muhammad Galabuzi akubirizza abasiraamu okwongera okusaba ennyo naddala mu budde bw'ekiro eby'otulo babyerabire. Bantu kubeera nti banyiikire mu kukola ibaada. Kuba omuntu asobola okuva eka ewuwe n'abeera nga etikaafu etandika kasamala salatul fajiri subuh n'atula mu etikaafu. Ono ategeezezza nga mu nnaku zino 10 ezisembayo ekitabo ekitukuvu Kolaani mwe kyakkira. Wabanga abaddemu ennaku ezo 10 nkakasa nti ekiro ekyo tekiyinza kubeera nga kimusuba kubanga abeerawo misana na kiro. Ng'oggyeko ekyo agamba nti omuntu yenna okuva mu mwezi gwa Ramadhaani nga tasonyiyibbwa kiba kibi nnyo naddala eri omukkiriza kubanga ekiseera kino kiba kyakusaba n'okusonyiwa. Kubiriza abasiraamu kyebaali bakisinga okweyisa obulungi okwongera ate okudda ennyo eri Allah. Naye twesanga nga abantu ate ku nkomerero ya Ramadhan ate banafuwa. So nga ate baali badde banyiikirira ennyo kubanga mulimu etikaafu, mulimu Laylatul Qadri, mulimu ebintu bingi. Kale baali badde nga banyiikira nnyo mu nnaku 10 ezisembayo okubeera nga badda nnyo eri Allah tabaraka wa ta'ala. Eno y'emu ku Juma esembyeyo mu mwezi guno ogwa Ramadhan omwaka guno era nga Yidi esuubirwa okubaawo nga 17 oba 18 omwezi guno.